Nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenyo baddo zina mazina? Tegeera bannange muli mutya mwasuze mutya. Tukomye once again. Kati nne kiri mu Uganda muganda wange. Okuva August nga wamulaba. Naye mabega wali wonna. Yes. Kivulu ku kivulu. Agamba tya mukulu Samuel. Mukama ampadde ekisande mulamu. Sina wanuma ninga kaperi. Complaininga. Tolina tabu yonna namu. Kapere yagamba sina wanuma. Kapere. Sina wanuma. Wali nyimba ze mutawadde budde. So nange nzo mukuba talina abaluma. Tolina wakuluma. Sina mutawana mbebaza mwenna webale nya atudde alaba. Tetukitwala for granted. Omukulu yazzeemu nangamba mutumireko. Namusobezza. Nyina omukulu bamuyita Don Ben. Yangambye nuli buli show gy'oteekayo ngiraba. Tusanze okumuwuliza. Don Ben tukutumiddeko nnyo waawa. Musajja we ankore. Naye abeereyo Katuumu. Ali mu Golodi. Alina emirimu gy'akola egy'enjawulo. Ali Katuumu. Agendako e Bungereza. N'agendako e South Africa. Mukulu Don Ben musuubuzi w'amaanyi. Sebo Don Ben tukutumiddeko nnyo. Era weebale okuteekayo omwoyo okutulaba. Nina omukulu bamuyita Bamuke International. Mulimu gwe omukulu ku testinga byakunywa. Teri kampuni ya byakunywa mu Uganda. Yes. Bw'ata ne lwaki Bamuke tebamuwa omulimu abasajja bali bonna bamuwa yatayagala. Bamuke yatayagala. Already ajjukira akola na ayina ofisi ya president gy'akolamu. Bamuke naye buli kampani okakasa nti ebyokunywa byayo birungi. Yes. Yasooka obyapruvinga nti kino kitamiiza kino tekitamiiza. Kino content ntaddemu bweti eno tebula muguwooma teguwooma. Bamuke Bamusoni Bamuke tukutumiddeko Casablanca tumutumiddeko nnyo mwami we ye bw'amala okunywako ng'akwasamo ku Vice agamba nti Josh era ofisi yaabwe eri ku Casablanca bw'ogenda Casablanca oli musamu ovudde luddawa ekifo kye kiri ki gundi ono deputy Josh ng'omuvudde Josh mumyuka wa Bamuke tusanyuse nnyo okubalengerako abakulu abo tubatumiddeko aliwo gobadde obuze ekifo waliwo omwami gwe badde muza gwayogerako lulina baazi abakazi gwe baagala ennyo bamulwanira musajja wattu atya olumu atya okujjawo olw'abakazi abamwetooloola abakazi alhamdulillah abakazi bamalako bambi emirembe naye ekyo kyofuna mwami baazi buli obeera omulungi nga tolina ssente kasi obeera omusajja nga oli mulungi Katonda n'akuwa ekizibu kya ssente abakoze bubi kwerwanako kubeera bulungi kati gwe alekerawo okudduka bambi bamwagala eyo yonna ayina yenaakulabye ayina akafo ke enaakulabye ng'oyambuka ku bitaala awo nga wakava okamuka kobwoti katono kali awo munda executive nako kabaala yagalira waawo ne ku Casablanca Supremacy endala naye ko kali ku mukono obuweerera Supremacy kafooke nnyo tubatumiddeko tubatumiddeko buli muntu yenna atulaba twesiimye nnyo twesiimidde ddala Kivumbi Jude tumutumidde tumwagala nnyo mukama wange mu ngeri endala oli mukama wange nnyo naye akutumiddeko agamba akwagala nnyo nange ate emboozi z'omukenkufu zweribanzi omukenkufu Kivumbi Jude yonna gy'oli naye tumutumiddeko abalabi baffe abali mu Amerika abali Canada abali Australia Europe yonna Bungereza wonna awo n'abantu baffe wano bano e Uganda wano nabakebera nabo bangi bulala tubenga tutambula n'abebungereza bakwano baffe abebungereza awo nabo tubatumiddeko mu ngeri y'enjawulo so nabadde nkutwala betukutakonyeeko omulundi omulala naye at least yonna gyosinza oba oli South Africa oba China oba Saudi Arabia oba eno ogundi Arab Emirates tubatumiddeko tubagala nnyo ogamba otya mukama mpadde ekisa nga bwe nagambye siri bubi abantu nerinnya ly'obote bali kulemezzaako tekirina omanyi era bangamba naye obote emboozi azijja wa biba bya ddala
biba bya omanyi bwoba olimba tosobola kulimba leero n'enkya n'oddamu n'olimba. Era abantu bamala ne bategeera nti luli yatugamba bw'ati lwaki akyegeza alimba. Kaakati ow'ekitiibwa abantu baŋŋamba nabadde nkunyumiza concerts nti concerts zisusse obungi bannange tayimu yeeno bagiyita asigala takola ki asigala talaama. Chameleone wamulabye naye alina concert ku Saturday no yennyini gye tuliwa abagiraba leero mumanya leero concert ya Jose Chameleone Serena Hotel. Then Haruna Mbirutu akamuvaamu, then wabaddeyo Khalifa Ganaga, waliyo Wankulukuku yabadde Wankulukuku awo. Kati waliyo Masa o ate kisinza okwewuunyisa ku gundi concerts zino abantu abakola concerts they are not the usual suspects betulina. Abasinga obungi betufunye this time be bantu ababadde nga baawumula dda concert kati Khalifa Ganaga kati Haji Haruna Kitooke okyegedde ate bonna bakuba gundi omusajja ono ow'amaanyi ennyo yalassa abantu erugogo wano omujjukira Haji bakube Saalongo Siraaji yakuba abantu n'obutebe n'abukubiramu obutebe n'emmeza n'azikubiramu era kwolwo lwenjjukira nti abannamawulire batera okubeera ku mikolo ne babula obutebe ku luno buli munnamawulire yalina tebo n'akatebe ng'atuddeko yekka ku tebo ng'ali era naye tekyamugana bakuba yabakuba era Saalongo Siraaji enjawulo weeri ku shares mbadde nkola ne gundi yakava ku Africana Wizo Manizo kajjo gino emyezi gibadde gya tulimu ndowooza Abannayuganda gino emyezi gyabwe gya kisa. Omanyi oli bw'alaba nga show y'omuntu atalina kukwata ekutte afunirawo ekirowoozo ekigambo wange osanga guno gwe mwaka gw'Abannayuganda ogw'okugaba era kati ndabula buli muyimbi yenna tegeka kati nange mpulira yateekayo show ku National Theatre Part 2 bajje balabe Zolibanzi omugenkufu banyumize story amawalwadde abandambuuza nti omusajja namulabawa baakulabawa ndowooza mu National Theatre oba newa mubukedde whatever it is but nze kwendi nekula bonita ndowooza era tovula ntumiddeko nnyo mwami Judy Kivumbi oyo nga tutambudde omwana omuwala Shira oyo otya abantu b'ekisaasi muli mutya Mbalwa abantu bange ab'Embalwa ab'ekisaasi Shira waliwo abali awo ebusaabalawo ku karawundi wane ku bypass bino lidde no wanaba nyina bashira mu kitundu omwo nyina mwanyina zeno don Shira nyina ne Shira omulala side yenu webale kubanga otugoberera nnyo Shira n'erinnya eryokubiri njagala nfune erinnya eryokubiri so Gravity Omutujju yamaze okuyisaamu drive press conference esooka eraga nti nzize omwezi ogu September ono nga 7 tuli ku Cricket Oval erugogo guno omulundi guyinza okuba gwa mukaaga oba gwa mukaaga gwa kutaano ng'omukulu oyo agalamiza lugogo eyo naye buli mulundi gwazze okukola concert abantu bazze bamunyooma emala kuggwa ne bagamba kyagikubye nno kirina abayaaye kirina kinenze nakugamba anti abayaaye kati baakula abaali abayaaye ab'emyaka 18 kati ba 25 beesalirawo bayinza okuba beesalirawo nga tokyasobola batwala mu mbaga z'ambaata bwoti tobatwala bajja baagadde oli waatuukira n'anaaba ne yeesiga ebizigo n'ayambala empale ye najja erugogo luli bajjanga bakyali bato ate njagala kukunyumiza Cricket Oval eyo ogiraba omuyindi yagiteeka mu kifo ekizibu nti siwe wantu woggula emiryango nti muyingire kubanga bw'osala ekkubo lya lugogo tewali kubo nti bw'olisala waliwo amaka agali awo waliwo abacyapati waba boda nti bannange muyingire nti waliwo ab'amaduuka bagaggale bakole bajje ekintu tebaliiwo oli alina okuva nga gyavudde ng'anaabye ng'azze kulaba sheeri awo
era waliwo shows nzenda nedda bantu babadde baganya ne mmugamba cricket oval omuntu ateekeddwa okubanga wawe wantu tokyamukirawo tewali njoba maduuka kati oba obeerawa because honestly when you talk about cricket oval nkwadde ekifaananyi ekyo ono eno saidi zeeno tuva ku poliisi ontegedde saidi zeeno kololo ontegedde teri bantu eyo yonna waliwo shero oyambuka eno gundi eno bano bali mu MTN Arena eno wansi oba Forest Mall kitegeeza nti omuntu yenna ajjawo purposeful movement yetukusawoze wano okuyingira awo siwewo ate si kyekifo kyogenda osombera nti yasombye baasi 2 basigala tebazze ne baasi ziyinza n'okuswaza ngamba ne bwoba osombye baasi 5 basigala tebazze kuba baasi 5 nizogendamu abantu babanga baasi 5 baba baweze abazze ekisibirangirangi beyafuna abantu ebisatu kaakati abo zibanga baasi nga 3 zekisibirangirangi yafuna dda baasi ze nga 3 n'ekitundu anjukira baasi tetuika abantu 100 ebeera mu 6 era baali bwe batyo yawezaamuko ebina temunyooma nnyo kika temunyooma nnyo kika munnange lwakuba nti baali basaasaanye nenze we nabalabira nti baali batono Bobi Wine ng'asitusa agenda ngolooza avaka baana baali bamuwolekera nalabanga bonna ate abagenzi abantu 3 bafuluma nalabanga bonna abagenzi kati kikinjogeza ekyo so the idea abantu beyajja nabo era be baali mu show anti ge bayita amaanyi g'abantu kati gwe amaanyi g'abantu awo tegaliwo kireke ekyo tekigenda nnyo amaanyi g'abantu galeke tegaliwo naye kiŋŋamba ng'okuba nnyo tontegedde amaanyi g'abantu sagala olowooze nti amaanyi g'abantu gategeeza abantu bangi amaanyi g'abantu kitegeeza nti ne bwe tuba ababiri tukisobola kati gwe omanyi kitegeeza abantu okubeeramu abatono n'oyimba anoyimba bulungi because nobody complained ekyo kyebayita amaanyi g'aba kyeyali ayagala ekyo ssebo anti interest ate kiba kirala kyoyagala yali ayagalira amaanyi g'abantu anti geega agaaliwo kitegeeza abantu baaliwo batono ge maanyi because abantu abo bagenda ne bakola ensobi balowooza bobeera mu people mugoni mu nuupu mbukimala ne bateeteekeramu budde kati abantu bajje balaba eki kati mwoba mwagala kwogeza ku kitongole nalabyeko omu ewa Kisekka naye Mickey Wine ng'ayisaamu drive gwoba oginyumiza wagiraba namulaba ng'ayisaamu amaanyi g'abantu gabadde gatya gabaddewo geego galinawo abantu balina singa Bobi Wine yabaddeawo wandiraba ekyandibaddeawo ekikulu kyabana kutegeera amaanyi g'abantu nekyegategeeza amaanyi g'abantu kitegeeza nti olina abantu balina amaanyi gaabwe kati abantu bebeera nga bali 10 beebo gemaanyi ge balina geego gegaamaanyi beba abantu boolina kutandika kulowooza nti abantu nawuddeko omuntu agamba nti bamuzize tebasobola kumuzira mbu bazize Mickey Wine kubanga bo babadde basuubira nti Mickey Wine bw'anaayita gundi wa Kisekka mbu abantu bajja kukola okusanyalala okwo poliisi ejje ku ya gaasi and it didn't happen mutakuluze ku bantu ali abantu abo baavaawo okigedde but baavaawo kyabajja era balagawo anti abantu baavaawo ne bategeera nti tumanyi kye twagala tokyasoba bawuduwinking omanyi kuwuduwinking omuntu kwe kubuguyaza omuntu okuwuddiisa kati bajje bamukuŋŋaanireko ku ki nga balaba bakuŋŋaanirako anti kati ye talina ago amaanyi g'alina ga musiki anti gego ge bandigize ate kati abazze kuyimba anti muganda wa mukulu ssebo eyo problem ate naye ku ludda lw'abantu kwali ssebo toze ng'osoma stories ze bambi alwana naye kati nkubuulire ekyo tekimala ekyo kikoki tekimala era woolabira nti tekimala y'engeri gye bamuyisizaamu ontegedde
amaanyi galina geego nti obadde abantu abayitako ne bwati nazannyako kazannyo edda kaali ka kitongole oba kaali ka kitongole ki kaali ka kitongole bakiyita Transparency International nga MP bamulonda bwe bamulonda n'agenda n'abula okuva eri abaki abantu abalonzi be ebbanga eriwera kati mu biseera nga bino ngabulayo ennaku ntono nga bwe tulinawo kati akati najja eri abantu ng'ebula katono okulonda kuddemu ng'abantu bamuvaako dda baddaku bali ku stepu ndala ne gwe bazzaako bamumanyi akati agenda akanda bakubira bayi tibana yeze mupiwamu gumwalonda yeze kennyini nti yeggwe nga bonna abali mu maduuka gaabwe bali mu maduuka gaabwe abali mu kibe buli omu ng'ali ku bibye so kitegeeza ki nti abantu bakulaba nti oyagala bakuula bakola ki abantu bakulaba bw'oba oyagala bakuula naye kakati omukulu wakulaze alina concert yazze kutunda tiketi ewa Kiseka addi kyekyo kati bakulaba nti oyagala bakuula okuula ati alina concert ate muyimbi alina n'ennyimba agende lijja agenda okuyimbira baleete gundi bajja kujja bagule tickets nedda omanyi Kiseka eno eraga nti ebadde nnyo ku bantu njimanyi nange nagitundamuko tickets nga tuti ewa Katolo Bwama ku Royal Theatre njimanyi bulungi nagitundamu tickets kakati era ffe bebalabanga emizanyo gyaffe ku Royal Theatre. Yes, that's what I'm trying to say. Nti ensobi teyakoze ensobi naye olina okutumanya times okyegedde tebagenda kwawula mukwano gwe balina eri Bobby ate bagwawulemu n'abantu abalala kubanga bakwatagana ne Bobby oba bakwano ba Bobby oba baganda ba Bobby ye problem nti sometimes weteekako importance etaliiwo self importance nolowooza nti oba kati nga bwe tuli wano ku YouTube n'olyokolooza nti oli wa tabu nnyo n'ogenda awantu olowooze nti bagenda kukuwa n'amaaso ekigambo nno ekituufu bakiyita nyina gwe nakigamba yannyiigira nti twalina bye twali tukayana kandi nze lunaku ndeetayo eky'oluzungu obo nkola nno bulungi obugambo obutwala era mutwala nengenda nensoma n'ebirala kati nno nange nnaka ennasomye lwakuba wano sinawe nyinza kukogerera kati nze nze wenda wakajanga kakuwa kati abantu wali kibayita naye nakasomye kansanyusizza njaka kunyumiza katubudde ku kamera era omanye kyobola ntera okulabula abantu si kirungi kubeera n'abantu b'osinga kutegeera bokka okyegedde tulina abantu bangi nga bakasa omukyalenjingamuko katono gwaba takyagala kukusemberera okyegedde omuveeko kati kyamagezi nnyo okubeera n'abantu nga bakusinga kati nze wandazeeko buli mu risaaki neetaga omuntu akola risaaki ndi mu maaso muko oli mu maaso muko si mubi naawe olina by'omanyi nga sibimanyi kati awo tujja kuba tukola kibi twegabanya kati ate sitayiro oyo nagiyagadde eyokugundi wano era kati making sure ati buli lunaku okebera mukko dig deep olabe ensi etambula etya oyinza obeera wano ensi yakuleka dda nga naye gwe omanyi omanyi nnyo kakadi ekyo kukyoyogerako bakiyita inflating your importance ontegedde inflating kiri mu economics inflation talabe nti inflation is emiwendo okulinnya kakati gwe olinnyisa omuwendo abantu okukwetaaga nnyo mbonze banneetaaga nnyo olwokuba ndi kwegaweefuula ow'ekitalo ng'ate toli yes stop inflating your importance you are inflating yes you are important kyekisinza okutegeera oli wa mugaso naye omugaso gwe gweweteekako ogususaako kiyitiriza inflating your importance tugende maaso nina bakwano babentumiddeko ennyo baani bootumira mbatumiddeko mikwano gyange abenfulatinga waliwo abamu beetera okuzanga nkutumiddeko gundi kati otegedde ekyobagamba ntegedde bulungi nyina gwe nali kayina naye n'abako kyaŋŋamba nudiini kati tewaŋŋambye kati nabadde nyinagira ne mmugamba nkugamba ngaani nali manyi mulina ne mmugamba ssebo stop inflating your importance
bwoba okola gwogamba ani kitegedde lwaki nze bwe mbangira nnyo okugamba era kuki tolaba nga we inflate wesaawo wetaddeko omuwendo omutakujyamu otegedde kakati ntwala maaso Mickey Wine ekyo kye yakoze ebintu ebimu byakwegendereza nnyo especially bwe bituukamu abantu kubanga bano abantu ogenda bajjako ssente zaabwe okitegedde kakati tewali kye kigaana kuyisaamu buzisa kizindaalo nga kuliko n'abaana abatunda tickets gwe togendayo ontegedde kubanga awo ne bwe bataatundeyo n'emu first of all be baba batatunze oba obatuuseeko 1 2 bo be baba tebatunze gwe you are somewhere era ekyo kikuwa strategy endala enki ennamu okutegeera kubanga ebintu ebimu bye tukola bituswaza ontegedde kakati naye yabadde alowooza nti nno Mickey Wine waakabi kati yeesiseemu ne promoter abadde akyayongeramu ssente kati yeesiseemu agamba ako si kabonero kalungi ewakiseka gye tusuubira lwaki atambula bwe baddukawo lwaki bwadda wano ate bo nga badda wano Mickey Wine ayingira bafuluma bamutunulira nga abatunulira mbega ayina musajja tu yabadde atuwako n'ababuuzaako bwati sebo gyebaleko katuvuge boda zaffe wano kakati oba bayagadde kujja mu kivulu wali kumulaga mukwano anti kyenkugamba kati olumu ojja kuleeta ebizibu gwe kennyini nga gw'obyereetedde okitegedde ng'okozesa ezo methods ezimu sometimes olina okustadinga embeera n'otegeera kiki kye nnina okukola era ntya era ddi okitegedde ffe tulina abantu kati era wabangi ababadde bamwagala awo naye kati obwedda beewuunya then waliwo n'ekirala kye bayita papas ontegedde papas nti wano batunula ne bagamba what is the purpose here kiki ekimuleese wano tumumanyi alanga esyoze okitegedde alanga esyoze because ebyo byebireeta ebizibu remember ye ayagala kuplayinga normal but is not normal ne walabako alien skin ng'ayingidde kisekeyo nti yasanyalala alien skin kati aliko controversy yiye kubanga ali side bwe anti nona alinako controversy talina bulaza uliriza ye bulaza anti bulaza tumwagala ati takyayimba ffe tuyimba ku lulwe baatugaana ffe nga family wali olabe ku muhozi ng'atambula ng'avuddeyo okulaga abantu nti abaagala nnyo olaba amaanyi agabeerawo ge bayita people power bamutunuliraga abagamba wait a minute kuno atugamba ki okitegeera naye ng'ate w'amaanyi era bamwagala era bamumanyi bamwagala naye bamwagala ne betusirika busisi okitegeera ne bwabasiibula bwekanga bwekanga natusiibula ku ki okitegeera kingeza kukulaga mpulira njagala omuntu akitegeere mugundi muhoozi bw'alabikako eri abantu balina okwebuuza ono atwagazaaki lwaki azze what's the purpose ekisooka musirikale teyeesimbyewo talina kiriwo mwana wa mukulu taata we tumumanyi kati agamba ki nawoze what is your point teriiwo because ekyamazima tekola ki tebaawo kati ne Mickey Wine naye mulabire mu ango kati Solomon Kampala omulaba tasobola kujja mu bantu because nebankubadde bamwagala nnyo tebasobola mumuteekako embeera tebajja jjawulamu nakamusanga Solomon emirundi egiweze lwakuba nti kati yagenda ebweru sikyamulaba but namusangaawo ku Acacia normally but he has a big following abantu bamwagala bamumanyi naye okuleka ng'alina kitaawe lwe bayinza okumuteekako enkyakaali otherwise naye omuyimbi yeeyimiriridde anti talina hiiti kati ekyo kyekyandibadde kimuyamba naye nakyo takirina kati akimye ssente z'abantukyali mukola akimye ssente z'abantu Mickey Wine akimye ssente z'abantu ng'ayise mu bulaza kakati bano bo tebasobola kukkiriza bano bo kye bakoze
ne abantu balimba baga bajja kuyimirira wamu n'abo abatambula nabo awe wali obuzibu talina we yeesimbawo nedda baba bagire mu bye bakola anti tebajja kikola King Saha nga bamuwagira olumu kati King Saha okimanyi mu Uganda gwe mu Uganda olwaleero King Saha y'omu ku bayimbi abasinza ennyimba ez'amaanyi aliko controversy nyingi kati ono talina yadde neegi anti alina yagamba Gravity omutujju wayisaamu eggaali president nange kankuteeko concert obo busitole wulira Gravity bwe yalangirira nti alina concert ku Cricket Oval comic ya kiwedde kati musasulire wano lwaki wayise eggaali mu Bulaza eyo si controversy anti kati bonna balema their controversies balinga abakazi b'oku mizigo bwe bayombawo tomanya gwe neiba osobola okumanya bonna banafu kubanga gundi munafu yanafuwa sente za gavumenti zamwonoona Gravity omutujju sente za gavumenti zamwonoona kati ennaku zinayimba ku mikolo gya gavumenti takyayimba akuba bukubi tuwa naye alina zaakuba eyo munda muganda wange Kagadi lwaki sijjategese ate ekirala kyabadde akola wano nti abetekisa agamba ki njamuddira kyabadde akola omanyi wano mu kibuga abantu bakyusaamu ne Chameleone omulaba yabadde yasiseemukko nti bw'oba olina concert mu kibuga bw'oba ontegeka okugamba nedda njagala wala kati n'abala nti kubanga abeeri babalinamu ennyonta eno bano banywa nabo ate wano kubanga eno abagenda erugogo ate babeera mu bbaala ate naawe mwobeera ng'obayimbiramu ate oli agenda natulamu n'agamba nze nkwate emitwalo gyange ebiri ate omusajja nga buli lwakuna mulaba ku bucket night oba si kyo naga nti kati Chameleone alina night ye wano ku gundi Emmengo ku gundi nti bwe mba mwetaazi ng'ogenda awo bw'oba omuliro omufaawo akati kyokka ate be bayaaya abagenda wa kati kyegambe nti kitegeeza okwetegeka kuba kungi nnyo otegedde kati Gravity yasalawo nti wano tontegeka kuba ate abo bennyini be balina okujjawa erugogo kaakati ate yatuuse n'akola eyiyo bawagirabye ekigundi press conference yagikoze avana mu kkomera basose mukwata era yakoze record ate ku press conference yabaddeyo yakoledde mu kkomera yakoledde ku kkomera olufuluma ekkomera nayingira gundi conference negenda mu maaso so kitegeeza nti yakoze record ze naye kyoba omanya nti kyovola nti ebbugumu ttono abayimbi bonna banafu Gravity omutujju munafu yayonooneka kuba ombi ani asinga obunafu Mickey Wine munafu nnyo naye kati Mickey Wine olowooza kigenda kugwa kiti ekya Mickey kijja Mickey muyaaye yakoze ekisooka abagenda okujja mu Shaabalina Mickey abalina era tebakulimba toza nti naye wase ate tageze gundunda tiketi yabadde afera yabadde ayisaamu isa ggaali abagenda okujja mu show bonna weebali aba baana people power yokka bagundi nupu yokka abaana ba nupu bokka bonalebo baani n'abawerekera naki bagenda jijjuza kuba bagenda kukolera wano show yegenda kubeera mu kaguwagazi sebo jahazi ngazimukko kale jahazi ngazimu naye tojizala omusatoganda omusajja yatadde mu kafo katono kyoba omanya nti abajjuzaawo abalina watono mukko ku lugogo watono mukko ku lugogo naye kyeŋŋamba abajjuzaawo abakola ki abalina ntandise okutyamu bw'oba oŋŋamba tejja kuba show massive bw'oba oŋŋamba nti ekibondo kya nupu wekisibuka omanyi ekibondo kya nupu kiri wakisekka oba sima oba okimanyi nkimanyi bulungi anti baagala balabisago kyewatatekedde bino be yabadde agenza omubanda ayiteyo omubanda yenyini ayiseeyo bo baba ready n'okugenda mu kkomera okitegedde naye oba saha ayiteyo saha ready alina hit oba Spice Dana ayiteyo olabe ekinabeera anti ugabe Spice Dana bonna balina amasannyalaze gaabwe ono gaatalina ono amasannyalaze gwage gayimiriddeko ga Bobby ate bali tebaagala kutola ku masannyalaze ga musajja omusajja amasannyalaze bagagala agasyawo butagendayo
kati batagendeyo kireka wa family kubanga bwaba gundi yakola Zex already yafuna Davizibu already family yafuna Davizibu ate biliwo ate kati naku zino kyayogera people power oba Nuupu omuntu neyekanga abantu bagenda babuuka bantu bagenda beebuusa nkubuulira tokyasobola kukola fujjo mbongo likolera mu linnya lya Nuupu tokyasobola bagamba wamma tokyasobola olina okukola nga kituufu olina osooka okukola ebyo olaba nga Sahaba bwe yakola n'osooka n'ozimba ekintu n'oyimba nga n'ennyimba weziri kati awo ne bwewaana Nuupu oyo omwana talinayo na luyimba lwa Nuupu kati bo bakuwagira kuki nja kuba gundi Lugogo njagenda Lugogo nze gw'ojagenda wa abaana ba gundi bagira basumbuwa nyinza nange ogenda nawe oyinza okusubira Lugogo nja kuyitira buyitizi ndabeko kiri Lugogo ngendeko neeri onoogenda we watuufu jahazi oli ku jahazi njagenda ku jahazi nze nja kuba Lugogo kukubire nkubuulire era nja kukubira jahazi nzize nzuula ebivulu wano kiri kyoyogeddeko kubanga ekyerugogo ekyo muyinza oswala n'embaga ya Amina tetusobola nkubuulira lwaki tetusobola kuswala lwaki tetusobola swala Mayinja yategeka Serena ne batugamba okunyumiza kye bagamba nga tannakola kali mu byogenda okuŋŋamba baabinyumya nnyo ng'okoze eki wulira ng'ewedde nkuwanga tennabaayo senga wandabako nga tennabaayo wandikidde nalabula buli muntu yenna nekikwatako be wali olabula bagambanga tya nga bagamba tekisoboka abantu bamukola bamukyawa kyekyo kyenkugambye kati ne gravity kyonyumya bakugamba ate bamukyawa gravity talina nsonga omanya omuntu asobola okukuleka ati nkugamba bwe nti abantu bogamba abakuleka olumu ne mu bivulu tebagenda kyekugamba kati benkugamba naye nga nze ayagala omuyimbi zino abako bebekulwawe gundi ekiwaatule nga yavudde mu bucupa mu gw'omwenda ne bagamba ate tateekayo bambi tateekayo abantu bakagira omanyi bebekulu kyeyagamba baali basolooza mutwalo muno nange kati njitadde kwemeka kwebiri anti tebanjagala katugende tukole ki tulabe gundi ani abasajja nga babebekulu toyinza bageza kuba nkuwa kifaananyi nkuwa ekizambo y'ekintu ekiba kikola ki nti embeera eriwo kati olaba oyo gundi gravity omutujju abadde n'abawagizi babadde bakula naye tegedde kati bagenda ate buli mwaka nti kini nakikwadde nga ntandika nti buli mwaka akulaga ajja akola naye buli sho gy'akola ebaamu okuwakana oyo nedda sibule kambaleke wano ensonga bebale mubasalewo abagenda ku jahazi bagende kyenzikiriza abantu bawagire abantu obubonero akabonero kintu kikulu mu bulamu bukulazeeko sayini ziraga obubonero bungi bulaga nti biyinza okubeemu ebirala bajja genda yaaba era nsaba abaana ba Nuupu bayambe nnyo ku mbeera eno bayambe ku muntu waabwe bayambe ku mbeera eno because ebyo bikuba ebituli mu nsonga zonna bikuba ebituli mu kibiina n'olwekyo muyambe nnyo mugende mulabe kyo yammwe mwatugoba mu bintu byammwe bagobagoba dde abantu mu bintu byabwe kati balina obyegenderamu baleme kuswala anti okay omukulu bwatu bwabagambye neze abayimbi manyi sigira kituufu mugende muwagire Mickey Wine we mumusanga mugende muwagire ate naye ayimbe kale Mickey Wine ayimba nnyimba zigana buganyi kukwata ayina ennyimba eza gospel lwalina olwa gospel Mickey Wine alimba tayimba kati omulala ne Gravity mugende mumulabe omanyi lwaki njagala bale Gravity mu Uganda eno currently mpozi nga tugenda mu bivulu bino birala binene biki sinnalaba musajja ajja ku stage n'owulira nga
ground yesanyaladde gravity w'amaanyi alinga kigundi kyo kisajja kyammwe kisajja kyani lwakuba nti kyasiriwala kyeyonoona kiriwe kyasiriwala kisajja kyammwe ekyo kigundi nakyo kinenge gyekikola stage obulala kisajja kiba kita kyani ekyali ekyeŋŋanda z'abakamiliyoni ekyeŋŋanda ekitali kya Luganda gundi ani Kirevajje naye mulungi nnyo ajja ku stage wadda nnyo naye ono naliko olunaku lumu kankubulira akantu akansesa twali mu 2020 najja nayimba oluyimba mbu 27 nga alina oluyimba lwo lwa 27 kati ng'ayogera oluyimba ng'ayogera 27 naye nga tuli 2 neŋŋamba kyekibayita okusala leerwe ng'ayimba oluyimba 27 naye nga n'omwaka aguyimba nakatiriza 27 ebintu byakyuse 27 ebintu byakyuse nakwata na mpulo mbakakasa 27 ebintu byakoze eki naye kirevajje obuyimbi atalina nnyimba asesa omusekeredde Bajo yamwesimba ayimba oluyimba olukyawa mukazi we ng'ate mukazi we oluusi yadda kati kiringa bebekulogera n'ayimba agenze kono oluyimba lwali lulungi naye olwokuba talina nnyimba nagamba ati agenze naye sanga lwalina okukuba mukazi we naatudde wali omanyi kitegeeza ekyo anti kitegeeza olina hiiti ntono walirabeko nga bebekulu aluyimba aluyimba balina balumusaba naye nataluyimba alina lwaluyimba nga bamulusabye kitegedde kati ekiri yegambye nti bw'oŋŋamba nti no greatest performer is gravity ntuula mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moze Megatron Media Nurdin Intege, subscribe, share, like, comment. Mwera. Amina.